sawa eno. Alikotanya mayambisi. Aha, chichi lero kiri kitya? Abantu bashakanye kulabika. Abantu bashakanye kulabika. Lwaki? Situmanyi bera ya senda. Kati buli luti lwa sene mmeka? Komisatu. Waze sawa nga mmeka? Sawa nga tula. Kiki ekiganya abantu okuba abangi leero? Toyinza kumanya embeera ya sente. Sente ereeta obuzima okubanga abantu obutalabikako wano. Omuyimbi netomanya oba tuyinza okukola eddako obudde bukyali. Omuyimbi Paulo Kafeero omujjukirako ki gwe? Kinaki? Ennyimba zaali z'Abubakari. Olina lwomanyi lwonna? Olumbe zaaya. Nsooka onnyimbiremu katono nga w'okola. Olumbe zaaya tukola bwati. Era nkoma kubanga tusamuko mukalo. Nyimba ze bamanyi oluganda obulungi. Baba, kiki olunaku luno kiki? Amaze okuwangula ekigwo ekisoose n'ekyokubiri. Ninda fayiro ngiwangule bampe ekirabo kyange eky'emitwalo 3. Kafeero omujjukirako ki? Omujjukirako yali muyimbi wa ggwanga ng'ayimba ennyimba ez'ennaku ez'ensi yonna kaaba yani afuddira bakubeewe. Netubanga yatusiga kusalawo tumukolere ekikulu abaana be bafunenga ku buyambi n'obusente babeerewo. Kyekyo kyokka kye mwogerako ekirungi talina kibi. Naye Katonda yamutwala era ye yamutuwa tewali ayinza musalira musango. Ekyo ssebo. Kakati leero osaze embizi nga mmeka? Embizi 5 baziridde. Omulimu guno gumaze mu bbanga ki? Kafeero omujjukirako ki? Mu bifo gy'okuyimba ye yakolanga ebyo kyomujjukirako kyokka. Yonna yabigatanga wamu. Oyinza kukola mulimu gw'otafunamu. Taata tubuulireko olunaku olwaleero. Saba gavumenti esobole okujjukiranga abayimbi abaali ng'abaamanyi. Awo ebeera nga kati nga kino ekifo nga Paulo Kafeero wazaalibwe, gavumenti ebeeko byekwasaganya oba abantu bwe basobola okuŋŋaanira basobole okubeera nga basanyukirako awo okujjukira omugenzi bye yakolanga. Kuba yalinanga ennyimba ezibuulirira zikola ebirungi abantu bye basobola okujjukira. Abantu bamujjuukirirako era abantu bangi bavudde mu bitundu ebyenjawulo Kampala oba buli wamu wonna wonna, naye ate si kirungi kujja wantu nga wafaanagana bwe wati awaali ow'omuyimbi ow'erinnya. Weetaaga gavumenti ebeeko kyeyongera ku nsonga eyo. Kiba kisaawo nga kyetaaga kuzimbibwa ekifo abantu we basobola okuŋŋaanira. Kampala yonna yonna abantu bavayo ne bajja eno okujjukira omugenzi bye yakolanga ebirungi, kale abantu bye bakyamujjukirako. So ne tulema kujja wantu oba abantu ne balema kujja wantu nga wantu wafaanana bwewati. Kati gw'ovudde wa? Nze nviiridde Kampala Kasangati. Oze kola ki? Nzize nga nange nzize olwa kujjukira omugenzi Paulo Kafeero, ojja okusanyukirako ko wano eno. Naye kinneewunyisiza mbadde nsuubira nti ekifo kirungi nnyo kyamaanyi nnyo, so nga ate tewaliwo nnyonyi kintu kiraga nnyo nti kyamaanyi kigumu. Basanyusa kale okubeera nti omuntu asanyukirawo bulungi. Abantu abasinga bava ewala bajja osobola okusanga abantu ab'omulembe awalungi bagenda esanyukira. Onywedde ku mwenge, olidde ku mbizi? Naye nsanyukira abakozi abagikolako lwansonga kuba bali mu kunoonya ssente. So basinga omuntu atudde obutuuzi awo nga talina kyabula.
ebyokulya by'abantu bagula. Buli nkoko ya sente mmeka? Bakuyita ani amanya? Omuyimbi Kafeero ki ky'omujjukirako? Nga nnyimba ki? Aha. Aha. Naye ng'okoze abantu baguze. Wasaze enkoko nga mmeka? Okay. Netubadde tulinda webali mu nyumba era ndowooza olaba entegeka zikyagenda mu maaso. Kaakati nga twabagambye nti ebintu bino twabitegese n'okwagala kw'omugenzi buli kimu tukikwata nga tukikwata. Y'omu gwabadde mu ntegeka eno nga bali wamu ne Alex Sounds ate ne mwana mulenzi mugalwa Joseph nga bakwasiganyiza ekintu kino essaawa yonna obutebe buno tubulaba nti abagenyi abakulu batuuse nga fayino bwegenda maaso abagenyi nabo tubaaniriza basyafe omwami meya w'enkokonjeru omwami Ssentongosa oyo atuyambyeko mu Fasitafu bwegenda okuddamu n'abameeya baffe essaawa yonna mugenda balaba tibanga meeya w'e Katabi banaimwe bali kujali bwelusanyasanya kendo kecho nesigenda n'amaaso anya bamutenne twamananga nga Ssejja Sasoni okubeeta ne Bukunya nga ndi w'ekiremba ndi muzzukulu wa nninda eyebasa ekiremba nga ndi mutabani wa Ntanganga era nga ndi muganda Paulo Kafeero wenjagala weddiko wenyiza ogamba kanzikibwekizo ogamba kanzikibweompina yonna ensala yonna ogenda kuddamu ayagala ogenda ebeero Skypins bateeka mu sente nebaza Katonda batuuse dda tusimye wongero banayesanyusa okubalaba omupiira olugwa pikipiki za mpano Yes, tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri muganda wange gwampuliriza eyakayingirawo gowena golo eriemu ku bwereere batabani ba Kiyagalo Bison Anderson emmeeya wa saidize y'ekisoga bategezezaako nti naye mu kitundu mwali balina golo emu ku bwereere baaba bamaze dde okubeera nga banyeenya akatimba Mpuliraako olunaku lwa leero olwo lukutambulidde lutya ggwe? okukoonako muganda wange emmeeya Ssentongo ne meeya w'ekisoga abali ku fayino naye waali olwaleero era omwenge gwa ssente mmeka? meeya w'entenjeru nga Ntenjeru yetwala ekisoga bameeya baffe tusanyuse nnyo okubalaba okekyo nizigendera ddala mu maaso abagenyi abakulu bannange ensolo ku kizigo kweri buli muntu avaano nettu tulinayo fayino z'ekigwo tugenda zikola ne tubaayo ne fayino za ddigi awo omuziki gulyoke guseke ng'era gukulembeddwa meeya n'abayimbi abatuuse dda ab'amaanyi abantu bo baguze banywedde leero ssanyu jjereere olw'okwagala omugenzi Paulo Kafeero. Okay. Yes.